nga atunyumiza emboozi gy'abadde ali mu rehab eyo ne Kani olabika bulungi olabika bulungi rehab tekoze bubi ng'atubuulira drugs ze zimuyisizaamu bya planning okukola so era nawuliddeko naawo ng'alabika n'akasente ka rehab nako takalina naye akola naye drugs bannange oba omuntu ozivaako alina kukola ki kyobanze kyutikaye mutya yaziviirako ddala addiction kyekintu kyasinza okubeera ekizibu mu bulamu obw'ensi eno tosanga omuntu ng'avaayo ng'ali positive ng'agamba bannange kino kimala kyembonyeebonyeeko kimala n'atuuka ebweru n'addamu but nze yanalabye alabise bulungi aimprovinze singa omanye ebintu bya drugs gwayina okwekubiriza teyasobola kukubiriza buli bwolowooza nti n'amaanyi galina kuva mu bakwetoolodde abantu balina ebizibu bingi bakoowa naye kale sooka otuwe ku Kani oyo ndigayaza ku rehab yesi genda kupatukiriza manya ku rehab oli mbeera kikati ndi mu mbeera natereera I called nali mu mbeera mbi nnyo I remember nali ntandise mbeera yali mbi nsema omusaayi nali bubi rehab baba bakutereeza oddeyo mu buntu omwana mama wo ne taatawo gwe baakuza ewaka obadde ovudde ku mulamwa naye nga besides ennaku ate era osanyukirayo kubanga hajati ebweru eyo abantu abasinga tebamanyi bantu ba mbeera yaffe tebabimanya abamu abasinga kati oli ayinza okulowooza oba ono yeekoza oba ki naye ezo embeera gye ziri mu bantu oba oli awo I am now a recovering addict kubanga sijja gamba nti nkyali addict I am recovering tuvola this time round saakiganya kundya nnyo kuddamu kuswala nga bwe naswalanga luli publicly yes mukama yansaasira nenfuna mangu amagezi agakuba essimu usanga it was my time okubeera nga nzirayo okweteereza ddala nsobole okubeera n'omwana wange nsobole okubeera maama atuukiridde si maama kulana gwatunuulira nga nagamba omukyalo ono yalaaki nali ndi mukulubiira kwagala kujjawo kye bayita kunywa mwenge my problem is alcohol mwenge gwokka gwe gwanfukira ekizibu nina emyezi 3 maze emyezi 3 okwosa enkya ngenda kuweza ku Sunday eno ngenda kuweza emyezi 3 okuva we najja ng'ogyeko oyo omukwano gwange gwe nagambye gwe najja naye wano nakubira ku bantu in the first month abone nga ntya okubagamba nti nazeeyo mu rehab era nga noonya engeri gye nkibagamba but unfortunately they didn't turn up baali abantu ndoza nga bataano they didn't help they ignored and like bakignoringa kati neŋŋamba ebyessimu mbivuddeko nentuula mu rehab nga sikyagana kulowooza kintu kyonna agamba mbona baki nentuula mu rehab ne banzijanjaba nga tewali muntu n'omu anoonyezza wadde owa family nzigiddeyo ebintu bingi I've learned self-reflect nekubye tooki nga nze ebyo nno bye bya Kani tukusabire otereere bannaaye oyo no mwana yali asinga talent mu abayimbi Kani ng'ayimba nga kati talent ne woba ogirina n'otagikozesa bulungi atalina asobola okukuyitako naye eyo omu ku baali basinga okuyimba obulungi mu New Eagles so ndowooza nti singa aba alwanye obulamu n'abuzzaawo wali bwe bwali ate Kani alina omukisa gw'abantu olaba ng'ava mu mikono gy'ono ng'oyinza olowooza alinganga amutadde ate n'agwa mu mikono emirala mu kaseera ng'olowooza mikwano gyo gyonna gigezezzaako byonna bimukoledde buli kimu gimutadde makula gye yava mukyala Pastor Bugingo tetiri amanyaayo n'ateekinga ono omwana we buli kimu so ndowooza nti byonna nga omaze okubikola singa oba Katonda akuyambye n'ovaayo
kwongera kwefumintiriza ku gwe ng'omuntu kikyoyagala maybe ne kikyoyagaliza omwana wo ate n'okukkiririza mu Katonda osanga anaasobola okuba nga akwema n'embuzi eddakiika emu wano tewajjaawo mboozi ndala. Bale tukyateesa kubanga nti ninamu obuzibuzibu naye ndoza by starting next week tujja kuddamu okuba nga tugaba ebiro